tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku There Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. N'abali ku mukutu ogwa There Is Still Hope, abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali emitala amayanja mwe bali kubanga ate mutugoberera. Ennaku z'omwezi zino zigenderedde 9 omwezi ogwokuna omwaka 2025. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukudiza kitibwa n'amatendo kitupatwaniza okubeerawo kwo n'omwoyo omutukuvu ajja tukulembere okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale olunaku lwa leero nziza okwogera erimu abagula ebidduka yabaweza bulungi bagula emmotoka na kale kiri nti kidduka kyonna okuva mu bondi n'okuva ku bantu ab'enjawulo. Njagala owulirize bulungi mulabe sitaani ate olukwe lwalina oba nawe kyobadde tomanyi ogenda kubanga ate ozuula ebintu bingi nnyo oluusi badde bituukawo naye nga tomanyi ekyo ekituukawo kiva ku ki. N'olunaku lwaleero njagala kubanga ate nkubuulira kiki kwe kiva. Sitaani alina enkwe nnyingi era Bayibuli egamba nti sitaani tatwekulumbalizako nga batamanyi ki nkweze. Tulina ba agents abakolera sitaani ng'agenda n'agula emmotoka. Wamala ogula emmotoka eyo n'agikoleramu emikolo gyonna n'agiwongayo. Emmotoka eyo ekigendererwa kyayo eya kubanga emuleetera saddaaka kye tuyita sacrifice etya kuba emmotoka zenaniri tugibalanga naniri living object tessa terina bulamu okuba esobola okutambuza. Akale ate saddaaka gye baagala y'abantu oba baba banoonya misaayi. Kati ye wamala ogigula kyoba nti almost buli mwezi baba batumya emmotoka oba buli wiiki. Buli wiiki oba buli mwezi abaako emmotoka empya gy'akola ki gy'aba agenda oggula oba gy'aguze. Kale wamala ogikoleramu byonna n'agitunda era n'agiguza omuntu oba n'agitwala mu bondi. Abo ba agents balina bondi. I'm not here to decampaign anyone. Sinti bondi zonna ez'emmotoka naye njagala obeere mwegendereza olwa kino kyengenda okuba nga ate nkubikkulira kigenda kuggula amaaso. Nti wamaala ng'agiguza asobola okugiteekako for sale gwe n'ogiraba oba asobola ogitwala mu bondi n'agitunda. Oluusi agitwala na mu bondi ye. Kaakati trick eri wano bwe kasita ova eri n'ojja n'ogamba oyinza okugula mu mmotoka n'ogigula bulungi n'ogitwala. Muganda wange ogenda kufuna accidents, emmotoka eyo egenda kutomera okuva lw'ogiguze paka either ng'ekwettidde oba ng'esaanyeewo oba ng'ogitunze. Webyo ebisatu tulina obeerako kimu. Kasita ogula emmotoka nga agent yagiwongayo kuba kye bakola. Tewagenda yita wiiki nga tebakukutte nga otomedde kuyiwa misaayi nti buli gw'otomera n'afa oba n'ayiwa omusaayi ye eri kiba kimubalirwako saddaaka eba yiye. Kati ng'osooka oyavuwala ng'osooka obonaabona oluusi oyinza n'okugenda mu kkomera kubanga osobola okutta omuntu mu butamanya. Kati emmotoka ezo gye ziri bazitunda naye togenda gisanga ng'eriko akapande nti emmotoka ya agent w'ogigula. Wabula bakikola mu nsi ya mwoyo era ne bye bakola tebagala bikola nti obirabe physical. Tebagala nti kya makulu nnyo oba kya magezi oba kya bwa Katonda okugula ekintu kyonna n'okiwonga mu musaayi gwa Yesu. Nti agent ne waba akoze biki ng'abikoze ku kidduka ekyo oba pikipiki oba mmotoka oba ki kyonna
ez'endagaano z'oboma zo zikutula. Kati ekidduka kiba kize mu mikono gya Katonda. Naye kati ffe olwa excitement ennene nti we tumala oggula ebintu ebifaanaganako bwe bityo, ate omanyi kye tukola? Mu kyalo tugenda gye batuzaala mu byalo. Bwe tugenda mu byalo gye batuzaala ng'ate tusaala nkoko. Olaba otandise okufacilitatinga gundi agent byataddeko, otandise obiwa omusaayi nga tugula nkoko nga tuteeka nga tugisala nga tukola emikolawo gyonna ng'okomawo. Emmotoka ng'esooka etirimbula abantu, weba taxi buli ssaawa, weba loole buli ssaawa. Kakati njagala otule wansi weetegereze bulungi. Weba emmotoka yo buli ssaawa etomera ekolaakola obubenje, ssaawa teva ku poliisi, emmotoka nibanga wagigula naye nga agent wa sitaani yagiwongayo, yagigula n'agiwongayo. Gwo gwe mulimu gwabwe nti kati wamala ogigwe ye taaliko eyo musimanyi agiguze $4,000,000 agenda gitunda $3,000,000 oba 3.5 mbaakoze losi. Ye taali ku ekyo, tatunuulira ekyo, atunula nti waliwo agitutte. Era goyinza okuddayo n'ogaba naye nonze ekyapa mu mannya gange, n'ogenda ng'obuusa kikumu nga ku nguvu ng'osanyuse, naye nga muganda wange ky'otutte kigenda kumeketa obugagga bwo bwonna ate buba budde eri. Buli ky'ofiirwa ewuwo kidda wuwe. Buli ky'ofiirwa ewuwo kiba kidda wuwe. Lwaki vidiyo eno ngikoze? Nali ngenda mu kkooti during my court process ezo nga musango gukyatutagaza wadde gwawedde twebaza Mukama. Waliwo gundi emu gye nalabye, bondi emu gye nalabye ng'eriko akabonero kemmanyi. Okitegeera? Kitegeeza nti bondi eyo omulaba alinamu omukono, era w'ogulamu ekidduka muganda wange kiba kigenda kufuukira ekizibu. Ebizibu biba tebigenda kuva wuwo. Kyebagambye nti si bondi zokka, n'abantu ba agent aba bulijjo nti agigula n'agitunda, oba asobola ogigula ng'alina bbulooka, kati nga ye bbulooka tamanyi, alaba musajja muwa mulimu teno gintundire, nti olumala nti ate neeri gitunde, ate n'atumya endala. Kati ye gy'aguza anaasobola n'ogitunda $3,000,000, gunowooza nti akoze loosi ya $10,000,000, kumbe ate z'agenda okufuna zikubyamu emirundi nga 10. Baye tubeegendereza nnyo sitaani ennaku zino yava mu buyumba obw'essubi. Kati ennaku zino akola, twali muyise date waaka naye kati ennaku zino alinga smart waaka, nti atukwata naweya nga tetulina na kye tumanyi, n'asooka akola vulugu ye yenna. So mbadde nkukuutira olwaleero gwagenda okugula ekidduka naawe yakigula, ekidduka ekyo kiwe Katonda, kiwongeyo mu musaayi gwa Yesu. Otherwise bantu bangi otomera leero n'otomera enkya tova ku poliisi, emmotoka bulina kubagisika, emmotoka eriko emisaayi nga 10, abantu beeyakatirimbula. Okitegedde? Abantu beewakasasulira abayitirivu. Tutuuka n'okubuuza naye obanza avuga obubi, n'ofuna ne driver naye n'atandikira awo wakoma. Ekizibu tekiri ku ggwe nti kuvuga bubi, ekizibu kiri ku kidduka ekyo, kubanga kuliko amaanyi amalala agakola ki? Agakifugirako. Bane tubeere bakalabakalaba. Abakolako n'omulabe tubabuulira oluusi abavuma ne bavuma, ababitwala ne babitwala. Naye kino nkikubwe nze gami waliwo munadde ngenda sigakulagira bondi we nagirabye. Akabonero ne nkala ngamba abagula n'emmotoka nga balabye. Kitegeera? Netandika okujjukira bingi ne ngamba nzijjukira abeejenti, okay wamma baagulanga ne batunda. Okitegedde? Nga ye bizinensi ye, naye ng'omusajja atundira mu loosi ye tafaayo. Nga naawe agula olabira ddala omusajja ono abadde atunda oba ampadde buuhi. Ng'olaba omudondodde buki? Budondozi. Naye tafaayo. So
bantu bangi bakomekereza mu mbeera efaanaganako etya, mbeera efaanaganako weetyo olw'okuba nga oluusi tebamanyi by the way tebamanyi ati gwe okyamusa ofunyeyo obusente oddusa oguze ate mu kugula okungi osookedde mu mikwano osookedde mu kyalo kati Katonda omujjukira emmotoka yakatta abantu nga 3 accidents nogane mukama kiki kino kye nagula oluusi nogaba aba mu kyalo bakulooga gye watwala obbalaga tandika kuba ddogoli omu kyalo naye nga mmotoka yennyini eba agent mulamba baba bajasayininga nga n'amaanyi geerina genkanankana ga agent okitegedde. So oli buli waayagala saddaaka eno ng'ekola accident, oli buli waayagala saddaaka ng'eno ekola ki ng'ekola accident. So naye tubeere bakalaba naye njaga okugumya nti Katonda waffe w'amaanyi. Osobola okugula emmotoka ku agent nga tomanyi n'ogisabira n'ogiwonga musaayi gwa Kristo ne wataba kabi konna n'ogivuga kilomita zoyagala n'okomawo nyini kugitunda n'abeera eri ng'alinda saddaaka n'agezaako gitwakinga mu nsi ey'omwoyo nga terabika kubanga wabawo amaanyi amalala g'obwa Katonda gajambadde. Njaga kuwa Zabbuli ey'e12 onyerero 18 olusome mu biseera by'eyasi eby'eddembe ojja kulusoma. Lwogera ku total protection okitegedde Mukama Katonda ajja kukuuma amagenda go n'amashi ate n'amadda. Kale Zabbuli 12 ojja ndowooza tandikirawo. The Lord will keep you from harm. He will watch over your life. Ojja tandikira ku lusooka ogende ndowooza ojja koma ku lw'omunaana lwogera ku bukuumi. Katonda waffe teyeebase, Katonda waffe tabongoota. Sitaani aluka enkwe naye Katonda agamba ajja kusazaamu enkwe z'abagalangetanya, tajja kukkiriza mulabe kubanga ate afuna buwanguzi eri omwana wa Katonda. Kale ekyomumirembe ekyokubiri Deuteronomy 28:6 agamba the Lord will bless you coming in and going out. So sitaani oba yagaba tayagala Mukama Katonda agenda kubanga ate akukuuma. The Lord will watch over your going and coming back. So sitaani yabeera awawuluguma alinga mpologoma kati ali mu bintu bye tusinga okwagala ani atayagala gula mmotoka newembanzi ani atayagala gula mmotoka naye ani kuffe nga ofuna sente ezo ga Mukama nuŋŋamya awo woba tozifuna nga tonazifuna Mukama abibaamu komala ozifuna nga weeruŋŋamya okitegedde nga weeruŋŋamya ng'ogenda ogwa mu mikono gy'omulabe sitaani. Oza sitaani alowooza mbu bajja kufera kyokka nedda okufera si nti ojja genda ogwe mu bayaaye bakuguze emmotoka y'eccupuli nedda osobola okugula emmotoka mikono mirungi n'oba nayo naye nga egenda kufuukira olunnabe ekizibu kyennyini kyogenda okuba ng'okola ki nga wejjusa. So nsaba Mukama akugula amansi ag'omwoyo ate oyongere okuba nga otambulira mu kwagala kwe kuba onootambulira mu kwagala kwe ajja kulaga oba ogenda okukyama ku bbondi agamba otokyamawo genda wali oba oyagala ogula emmotoka yaguni agamba emmotoka togigula wadde agikuguziza layisi. Kyekizibu kyaffe nti oli wajja n'ekintu nga kirungi ng'ate kya layisi ogamba Mukama ntemedde ekkubo atali kkubo naawe n'opakuka sitaani kubanga sitaani aba akuteza eki emitego. So Mukama ajja kugamba yes aligikuguza layisi naye emmotoka togitwala. Emmotoka kyoto ky'omulabe sitaani ekigenda okuba nga kikunywa financially ogenda kuba nga otomera buli ssaawa misango otunde ebibyo biggwewo ate emmotoka egenda kuba nga ekolera sitaani saddaaka ekirala oyinza okomekeza nga naawe obulamu obugenzi. Bangi abazifiiriddemu kama omusajja yafiiridde mu mmotoka ne famire ye yonna omusajja yafiiridde mu mmotoka okitegeera. So abamu bagula nga tebamanyi nti munaaye ba agents kati gwe mulimu gwe baliko yengeri ennyangu y'okufunamu saddaaka okitegeera ozunga ofunyeyo obusente kumbe ekyoguze ye passport sitaani gyagala okukozesa okukyusa address akuze ku PO box
Magombe. Kale mwebale kubanga ate mutuwuliriza oba mutulaba. Twebaza nnyo mwe n'abayimiridde naffe mu kusaba olw'omulimu guno ogugenda mu maaso ogwa Mukama waffe Yesu Kristo n'omusango okubanga ate Mukama yawangudde si Jamiru Saani. Mukama yawangudde yakozesezza abantu ab'enjawulo nga mmwe kanso waffe n'akozesa abantu ab'enjawulo abayimirira naffe mu financially abayimirira naffe mu kukola ki mu kusaba. Kaakati era banaye temukoowa twetaaga ku byuma tetukyalina ndabya comment section nti genda ku mavivi olutalo lwa mavivi. Of course we are handling this battle on the knees. Naye tulina obbasaba kuba mmwe abayimiriddewo ku lwaffe kati tutabagamba ne tusigala eno ne tutalabika mwebuuza oba kiki oba baamugana okuddamu okulabika ku mpewo ate nga si weekiiso. Banaye mutufunire ku byuma tubeegayiridde. Namba zaffe zonna kweziri okulekeyo Kenya gye tusuubira okuba nga tuzzaako saa yonna okuva kati. Naye eza Uganda zonna kweziri osobola oyita kweza ennamba alina obako kwotuwaayo ne tulabika nga tuzzaawo ebima byaffe tetulina wadde n'eki ate n'ababirina bo ndowooza oba tebabirina oba babirina naye nga mu njogera yaabwe ne mu nneeyisa yaabwe balinga abataagala bituwa. Uganda Police eya Jinja Road muswaleeko. Kale ndowooza kaneetololemuko katono wennaakomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako. Nagambye tugenda tandika ku lugendo lwange bamu bambi tebamanyi kikyaliwo naye ngenda kunyumiza okuva ku A paka ku Z. Nkulage nti waliwo obwetaavu okuba nga ate nze nazudde ekifo ekikyasinza obuzibu ekyetaagisa enjiri ly'ekkomera. Ekkomera lyetaaga enjiri n'okusinga ebifo ebisigadde kuba sitaani alina muli bamansiters bakutwala kati nga bano ne bakwata ba public nuisance bakutwala oli public nuisance. Katonda watakuyamba ovaayo nga oli mubbi wa mmotoka nga sitaani ali muli atudde yenna ali ati talina amukuba ku mukono. Akati simanyi amakanisa gaffe gana agayitibwa nga amanenenene oba eyo baakyawaayo simanyi naye nga bwetaavu buli mu kanisa. Just mu kkomera embeera yokka sitaani agikozesa omwana n'amukyusa agenda okomawo nga mwe mwalowooza mwamusiba kutereera ng'ate mubi nnyo ng'afuuse mwana wa kizikiza emirundi mwana wa Geyeena emirundi 8. So ndaba waliwo obwetaavu awo Mukama ayambe akwate ku abo abalina obusobozi kuba waliwo ffe twalikoze naye obusobozi tebukola ki tebwera naye waliwo abalina obusobozi Mukama abakwateko. Banaye ekkomera lyetaaga enjiri nyakunyumiza naawe ojja kukakasa. Kale ndowooza kanetolemuko katono naye gwe sooka owe Kristo obulamu bw'omugambe ayi Yesu nkwebaza olwaleero kubanga ompadde obulamu kyenva nzija gy'oli ne mbukukwasa obeere omulokozi era Mukama w'obulamu obwo nsaasire byonna ebinsobyeko onaze n'omusaayi gwonnongoose okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale ndowooza kaneetolemuko katono nnyo sobole okuba nga nkomawo. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.